Ey'omuzannyo gwa Table Tenis yakola kifo kyakuna mu nsenka z'amawanga agasinga ozannya omuzannyo guno mu nsi yonna mu basajja ng'ate mu bakyala yakola kifo kyakutaano. Ttiimu eno ekyaddeko wano munda mu ggwanga era nezannyamu omuzannyo gw'omukwano n'abazannyi Bannayuganda. Emizannyo gino giteekeddwa ku kisaawe ekya Lugogo Indoor Stadium era Robert Jagwe, President wa Uganda Table Tennis Association, agamba abazannyi ba Uganda bagenda kufuna nnyo emizannyo gino era asuubira nti bagenda kwongera okukola obulungi mu mpaka eziri ku ddaala y'ensi yonna. Emizannyo gino olwaleero gigenda tuyamba okutandika relationship n'aba South Korea, bagenda kuyamba ku Table Tennis owa Uganda okuimprovinga. Jjukira South Korea mu basajja be bannamba 4 mu nsi yonna mu ranka, mu bakyala be bannamba 5 mu nsi yonna mu rank. Kale nno n'olwekyo tubeetaaga nnyo okuyamba okuyimusa omutindo gw'abazannyi baffe. Akulembeddemu ttiimu okuva South Korea agamba omuzannyo guno ogendereddwamu okwongera enkolagana ennungi wakati wa Uganda n'eggwanga gy'ava. Ono agamba bagenda kuzimba Uganda Table Tennis ekisaawe e Nakasongola okwongera okuyambako mu nkulaakulana ey'omuzannyo guno. Actually, I came to here first time in Uganda. My impression is really people is very kind and the country is very beautiful because I went to safari and the waterfall. It's really the nature is wonderful. So I really happy to here with the table tennis player at the moment. Baina project egenda kubanga eri Nakasongola bagenda kuzimbayo high performance center egy'okubanga eyamba abazannyi baffe mu mizannyo nga table tennis n'emirala gyonna okusinziira ku development bw'enaabeera. Uganda y'emu ku mawanga agasinga ozannya omuzannyo guno ku lukalu lwa Africa era abazannyi bangi bawerako bazze bawangula Uganda emidaali mu muzannyo guno. Eddakiika eri emu yeebulayo kubanga tuyingira ku ssaawa 5 ez'ekiro sinza kubanga